Baso mwana wasane waje kututakata waje kututamsimu kamfuna simu yange njogere nibe kikwatako iseko kino lwashandi walabye nga tuyitawo abadde ne kampu ye n'abantu be n'alyoka alagira ne balyoka bangoberera. Honorable Ssekikubo asimatuse okuttibwa amasasi abiri bwe gamuyiseeko wabula erimu ne likwata omuvubuka omuwagizi we ne limuttirawo. Bino bizze bituuka ku NUP nga tubyogerako nga balowooza tusaaga busaazi. Bino nga bigenda mu maaso na bino bikulu sooka obiwulire. Gavumenti eno kyensinga okujaagalako kiri kimu kyokka nti ekuwanika ku fulo ey'olukumi nemala nejjawo eddaala ng'okukka olina kwekubawo wansi. 2026 gwotwolekedde protest vote. Video sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza ate tusimbule omulundi gumu nga tuvudde wa talenti eno bino bikulu. Mwezi gwali gwa kuno mwaka 29 olunaku lwali lwa kuna. Nabijja mu kkomero mulenzi gw'omanye yayimba oluyimba olw'ekiwaani gyansisinkana. Nze saali na taabu nkusaba okkalire owuliriza nze luli lwe nasiba bye nagabana. Nali musire mu kkomero lyerira. Ne baleeta omuyimbi nannyini ghetto. Bwe yajja mu pulizoni yajja ne gita. Okwo kwayimbira akayimba ensene nyiga. Abwe yakamala gita yagisa ku bbali. Tutandika olubooza tugumya emitima. Nze omubanda yaŋŋamba ne sikkiriza nti we nditeebwa alondyogera ebigambo bwe biti. Ekisooka yaŋŋamba singa yali pulezidenti yanintadde nga bwe baataalifa dduli. Naŋŋamba obusibe zibeera ngoye. Bwondi bwambula ndidda ne nkimugamba. Nkibaddiremu ebigambo by'ennyumya biwakano gwe wano ogenda obibuuze Bobby. Wamma olina beeyogera mu kkomera lyerira. Waliwo omwami yazannyumiza gwe bw'ona obwakasa ekituufu oli nfuwa mulo. Ozo omuzungu zayite siringi mu lulimi ezitera okunsuma mbatunzi b'engoye nzireko eyo ezifise n'engola ndeku. Mbadde mu kkomera nga nkubaamiranga maama nga siraba nyamba nfiira mu nkomero. Kyova olaba zitera okuntuma mu batunzi b'engoye ezifise n'engola ndeku. Bwe nzijuukira mu lusenge bwe nalinze mpuliranga caka amaziga aganva mu mmunye. Simusanga okulya kuzobera olina nga n'emagomba baliyo banyivu bakubwa ttake. Wabeerawo akaseera kolemerwamu okugayaza olina oba okunyumyako n'essuga mami. Ndaga Pawulo muyimbi wa dipo. Basudde n'abalala be twali tuwaana. Abaana baali boogeza gita. Nze n'engula omwenga banywa ne banywa. Kindewuunyisa okuba nga bwe twali tunywa nga bwe tulya ng'endongo bwevuga baafuuka balabe. Ekindewuunyisa okuba nga bwe twali tunywa nga bwe tulya ng'endongo bwevuga baafuuka balabe. Ngoyagala okumanya embeera z'abantu bwe zeeyisa gwe tuuka okusibwa isimo ojja kubalaba. Ngoyagala okumanya embeera z'abantu bwe zeeyisa gwe tuuka okusibwa ojja kubalaba. Nalina emikwano baana basebo binyinze bwe basiba bonna tebanyambula. Tebanganya tuuka mu maaso ga Bobby. Eyandigenze nga manyi nti eriira twogeza gita. Na Bobby w'omutwe bagondi nandizirise. Ekyangomya buyimba bupya tusibola Bobby. Yayimba kamawango kuva mu ghetto. Buli mulasi wali yenna nakuba ttake. Yayimba buyimba nga bonjo bwatunyumira. Keyasembayo ke kali akannamusanga ndeeba. Kale nkulamusizaako mukwano gwange atugoberera wena gy'osinzira ku lutimbe gaggadde olutimbe lwa AKTV Media Uganda okubeera ng'otudde n'obeera ng'olwegeka amaaso agange nze AK Master siyinza kubeera nga neerabira okubeera nga nziramu okukujjukiza mukwano gwange atugoberera vidiyo sooka ogiwe ekigalo kakati nno owulire ebigambo oba olyawo omuvubuka omuwulidde mukwano gwange ampuliriza akayimba ako yakakuba 2-23 naye ngambi kalina okubeera nga kakomawo kubanga twolekedde protest vote 2-26 kakati video sooka ogimpere ekigalo ompya nkusaba osubscribinge mukutu gwa AKTV Media Uganda nange AK Master mabega w'omuzindalo kakati no Haji Abudu gwe ntambula naye mukwano gwange ampuliriza ono nga musajja musomi wa dduwa ate nga asomera abali e Uganda n'abali e Bunaayira era ono amala buli kizibu kyonna ky'omanyi ekikwetoolodde tolonzalonza omugamba AK nakuteeka mu VIP kati nsumuludde mukwano gwange ampuliriza ekiri e Kenya kyongedde okubeera nga kikakasa nti Uganda tukyali mabega nnyo Uganda tukyali bebafu nnyo Uganda tukyali batiitiizi nnyo
onaku olwaliro abasajja n'abakazi beeyiye ku nguudo era ng'omukwekalakaasa kuno kugenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza kimaze okubeera nga kikakasibwa abantu 20 bamaze okubeera nga baserengeta e Kaganga nga poliisi yeebatta anti bano babadde bolekedde amaka g'obwa pulezidenti okubeera ng'omusajja bamusikambula mu State House. Bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza ekiri mu NUP kyongera okubeera nga kifumba mutuku nkugambye nti waliwo comrade onaku olwaliro eyayimbuddwa era ng'ono yakwatibwa mu bitundu ebyeri ematuga kakati no mukwano gwange ampuliriza ogenda biwulya mu bujjuvu omusajja byasiba bikutuka akaaba amaziga ebyamutuukako ogenda biwulira kubanga ye kennyini asazewo abyogerere ensi ebitegeere eby'omugenzi Kaweesi eyattibwa ampuliriza byongedde okukabya abantu amaziga anti bwino wuuna akomyewo ng'ebigambo bino mbu ate birimu ne General Kale Kayihura kakati nno embeera wano weeyongedde okubeera nga egayagaya embwa nebeera nga emeketa emmwanyi ng'omuntu yali asazewo okubeera ng'akuuma ng'akulira poliisi era ng'akuuma abantu okufa kwe kakati omusajja agambye omusajja yantunulamu bw'ati maaso n'aŋŋamba oba oyagala oba toyagala gamba nti nze mmanyi abatta Kaweesi kakati nno bino byonna omusajja abitegeeza wali mu maaso ga kamera ng'awa obujulizi n'agamba nti nakwatibwa ku gwa Kaweesi nga banvunaanira bwerere bbule sittanga ku muntu naye General Kale Kayihura yansinkana maaso ku maaso n'aŋŋamba njagala ogambe nti nze ayatta Kaweesa ebisigadde obindekere kati bino nanga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza ekiri mu ggwanga erya Iran kyongedde okubeera nga kifumba mutuku Ayatullah omusajja ono akulya eggwanga erya Iran kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omusajja yakubye Isirayiri n'agikola ekitabangawo ensi kyetenda n'agikuba ebizimbe ebikwatira ddala mu 40 byonna ng'abireka ku ttaka n'ebimu ku bisinga obunene mu Isirayiri kikakasiddwa nti omusajja ono ayina omukono gumu wa mukono gumu obulema si buteesobola kankujje mu katambi kano tusumulule tutandike lwogome. Gavumenti eno kyensinga okujaagalako kiri kimu kyokka nti ekuwanika ku fulo ey'olukumi-mu-7 nemala nejjawo eddaala ng'okukka olina kwekubawo wansi era nze nyina obuvubuka bwendaba mu Kampala wano ne kajja gavumenti neekawaamu neekawa abasirikale neekawa ab'emmundu ne babeera mu mabaala ne bayiwa ssente ne batumya omwenge ne gujja nga kuliko obutaala abayimba linnya lye n'alowooza nti yasoose. We've had so many people like you n'okusinga okay oyo si papa abamumanyi bajja kugamba nti yatambulanga n'emitwalo egiwere 10 ejja ddo emitwalo 10 ejja dola mu kashi nga sente aziteekawa ku mutto nti zonna ne waba tazigabye okutambula obutambuzi n'emitwalo 10 ejja ddo wano ku mutto 10 ku 15. So papa was the guy naye sooka weebuuze yakola kyekyo ekitakolwangako mu Uganda. The answer is no. Talina kye yakola ky'amaanyi. Nja kuwa example ya Sebuufu. Gomanyi waki bw'oyogera nti nno ndi ng'oyina emmotoka gy'otunda no mentioninga erinnya erimu client tagula. It was because of Sebuufu. Sebuufu si yasooka okutta omuntu. Bino bye bagamba nti yatta omukazi yali amubanja akina biki nedda si yasoose. Bangi babatta nga tubalaba ate ne biggwa n'otaddamu kiwulira walala. Oli n'agamba genda olope wa Katonda ku nsi tolina wogenda kundoopa. Okay? Abo nabo tuli nabo mu Uganda. Bakuwamu n'okola effujjo ku bannayuganda banno ku baganda bo n'obagirayo amamundu n'obakuba n'obasiba ne bakuwa obuyinza obuvuga emmotoka okutali nnamba ne weejaakajaaka mu jamu nga gw'oyita mu buyisi bw'okona abantu poliisi tekuvunaana naye ekiseera kituuka buli kye wakola kyonna ne bakikugirayo ng'olwo bamaze okukozesa oba ng'omugaso gwo guweddewo. Buuza mutabani wange w'Emakindi amaanyi ge yalina gaakyalina kati. Gobadde okimanyi mutabani wange oyo yalina amaanyi agakuba omuntu n'afa ne batamubuuza
okimanyi yalina obuyinza obuvuga emmotoka n'akoonakona emmotoka z'abantu mu jjaamu n'agenda naye ne biggwa omusasula ssente eza sho najja n'atayimba bw'ojja okubanja n'akusibira mu kikomera kye n'akkuba n'ogenda ku poliisi eyo keesi ne bagiteekako ekitabo ekirala naye essaawa zino akyakisobola taka abatwahanga ntulege tebatandise kumulabisa tebajjeeyo mukazi gwe yazaalamu oyo gwakuba luli by then ng'oyo omukazi ayinza ovaayo amaanyi nga gakyaliwo oyo omukazi agamba alien skin gwe yazaalamu yali asobola ovaayo yali tasobola bangi banyigirizibwa ku mulembe gwe naye nga tosobola kuvaayo kwogera kigambo n'eki so kati ffe abagezi tugamba it is a matter of time. Yes, you see mwagenda okuva mu kyalo eka simanye ebukoma nsimbi okujja mu Kampala mulina be mwasangamu kati bwe mujja ne mukola akole fujja eryo ffe tuba tubalaba because we are tested and trusted. We had a guy ekyemisana yali akirya Nairobi omumanyi ng'akanyonyi kamubuusa n'agenda Nairobi n'alya lunch oba breakfast n'akomawo e Uganda nga bw'aba agenda ku mupiira wagira mu chopa gwe wali okikozeeko gwe alowooza nti oli wakabi gwe yeeyita top alowooza nti Uganda eyimiridde ku ggwe wali okikozeeko bw'oba tokikolangako just be humble. Leero bakuwaddemu the following day ojja kubeera mu bantu nga wabakolako ebikolobero ate buli kibi kyonna kye wakola kijja kuvaayo. I'm telling you this. Gwe teekawo abiri. You see some of us to investinga nnyo mu time. We invest in time. Omuntu yenna omugezi ateeka nnyo investinga nnyo mu time. Tukiwa bw'ikiseera nojja ne weejaaka ne weepalawuda n'ovuma abantu emmotoka n'ovuga wanuwe mu jjaamu gwe toyimirira osobola okuba omuntu osobola okusibisa osobola okuwamba but tubeera tukulaba tulowooza nti tuba tukujjeeka. We are watching you and very close bajja we are watching you very good. Tukuli kumanda we are watching you. Sipapa yasoose okukola emisango weebuzi yakola kyekyo ekinene nnyo ekimusibisa mpaka kati nga waliwo n'abakola ebinene ebisinga awo essaawa zino tebaliiyo. So olina kuwachinga your steps. You don't have to be too much because olunaku lumu ogenda kukomawo mu bantu. It is either you like it or not. You see waliwo ebintu ebimu nga tobirinaako control nga woba okyagala kulinga kufa. It is not if okufa it is not if it is when. Kuba bw'ogamba if obanga abuusabuusa oba naafa oba siife it is when. Ate buli w'okozesa ekigambo when ebeera must. So kole fujjo lyonna ng'okimanyi you're going to come back. Essaawa zino oyinza oba oli ku fulo ya waggulu naye bagenda kujjawo eddaala ground floor ojja tusangayo and we are waiting for you. Bannayuganda tebasobola kubeera nga beerabira naddala abantu abo abaabatuusaako oba oliawo ebikolobero. Si papa mwenna mwamulabanga. Jjukira twategeera ffenna olunaku omusajja ono lwe yasituka ne konvoyi ye n'alumba wali ku NUP n'akuba n'amasasi ng'alaga nti ye nannyini buyinza naye naguno gwaka wenjogerera akyali mu kkomera. Abasajja baamwefuulira dda wadde nga ne bw'avaayo alaga nti akyali wa NRM naye kayite katengo. Ani atamulaba ani atabalaba. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso be bamu ne Brian White essaawa zino gaakaaba gaakomba. Abasajja baagala kubeera nga bamumiza omusu n'obutono bwe baali bamuwadde. Jjukira nti omusajja ono yali mwavulunkupe nga talina kyayina naye n'obutono bwe baamuwa abasajja basaze okubeera nga bagenda kubeera nga babumuggyako. Kaakati nno kwe kulaajana okuyaayana era ng'ono Brian White yatuuka n'okudduka mu ggwanga Uganda n'agenda n'awangangukira mu mawanga ag'Abawarabu ng'embeera efuuse mukwano gwange empweera ng'emukalubidde efuuse bitukula makayi byazaalira ku nsika. Bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olabako mu leediyo oyo ampuliriza nkugambye yawambibwa mu bitundu ebyeri ematugga. Kaakati noono musajja muvuzi wa boda boda era yeeyita Commander Infantry 003 musajja watu abasajja bamusalako bw'atyo yali alina omuntu gw'ateeka ku pikipiki asobole okubeera nga amwongerayo. Abasajja ne bamukiika drone nga bw'obimanyi nti abasajja bano batambulira mu drone ze zinoonya bannayuganda ze zibawamba ze zibabuzaawo era bano be batulugunya bannayuganda. Kati omusajja ono amaze ebbanga ddene era twamwogerayogera dda ne tugamba nti omusajja waffe comrade waffe yawambibwa wabula olunaku olwaleero kyaddaaki
omusajja ono alabiseeko eri maaso g'abaana mawulire walire ku kitebe kyaffe ekya NUP kakati nattotola ennaku mwazze ng'ayita mukwano gwange ampuliriza era nga ennaku eno gy'owulira omusajja gy'annyonnyola eyoza lumonde kyovola nga sekretary general waffe David Lewis Rubongoya ayizezza ne ku mmunye n'akaaba amaziga ne gamuyitamu naye nga mukwano gwange ampuliriza awuliriza sitoole nga bw'onaawulira firimu naye nga firimu yantiisa wabula ng'ono akunyumiza ebyo ebimu ku byayiseemu ate nga bw'abinyumizza si byonna nti bwe byali bingi oba oliawo byasobodde okubeera nga yerabira ebyamutuusibwako kaakati nno tuzze tuba abakomuledi ab'enjawulo abazze nga bannyonnyola ebyabatuukako mu makomero eyo bye babayisa enneeyisa gye babayisa bwe baba nga babawambye entwala gye babatwalamu ebibuuzo byokka ebibuuzibwa abantu bano kaakati nno mukwano gwange ampuliriza nga balinga abakutte omutujju naye nga bino bina byetoololera ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kiki kyazzaako pulezidenti wammwe ye lwaki mweyita bakomandaazi ye mulowooza agenda kukola ki nga tukuwambye kaakati tukuyina akozeewo ki mulowooza muli b'amaanyi bingi bye bagamba abantu bano era mukwano gwange ampuliriza ebibuuzo ebimu essente Kyagulanyi z'akozesa azijjawa essente z'abateekamu zivaawa okanda kwewozaako ndi musajja muvuzi wa boda ndi mwoyo gwa ggwanga nnwanirira nsi yange abasajja nga bakugamba awo osaaga n'okusaaga bingi omusajja byannyonnyodde ebyamutuukako mukwano gwaffe ono wadde azaalibwa eri Kiyindi naye ng'awangalira Matugga era yakwatibwa mu bitundu eby'Egombe sayidi eri eteri y'Ebutambala naye Egombe eno ey'Ematugga kaakati kammuleke Lubaale w'omulamu tasamirirwa muganda wange Kakeeto oli omusajja bw'alaajana amanya n'eddoboozi amanya gange nze Mpalanyi Michael abangi bwe mumanyinga NUP Infantry Commander 003 abeera Matugga wali ku mabanda naye nga nzaalibwa eri Kiyindi Kiyindi Town Council mu Buikwe District nze n'olugendo lwange olw'okumpamba abasajja bansanga ku division y'Egombe oba ku Gombolola nali ntali mupeso omusaabaze ku boda banze ndi muvuzi wa boda kati mba ndi ku Gombolola awo nga nyina anyimiriza ng'agenda Matugga mukyala n'avaawo ng'alina omwana olwali okutuula bw'ati biki bw'ati drone gye yava n'enkiika kati bwenkiika nze nalowooza nti bye bino ebyaffe ebya boda nti gundi kukozesa nsobi bwekiika newabeerayo akalenzi katototo bwe kati kwogera lulimi lweno emulungu ise Masaka ebitundu byeyo oba mwankola eyo nekagamba kwe tukugamba yimirira toyimirira kati nekaagala okumbugumiramu nenjagala nkakuba etteke nkwagala okakuba tteke bwendi ngenda olaba abasajja bavaayo namundu zino mundu mpya ngenda okutuna neno nayo mundu balina ebyambe balina zipisto ne bateekako ekikookolo ekisadda mujjira banyingiza mu drone kati mu drone mubaamu omusajja gyabeera ku laputopu bwati eno okutula mu drone ekikookolo ne babikulako wano katono emundu nyingi nnyo buno bwambe mala kusimanyi pisto buso nebuuza kiki ekintuusira kati mpulira eddoboozi ly'omukyalo oli gwe nebaggyeko ku booda akaaba ng'agamba bannaye ate oyo abadde ki ate oyo aziza musango ki bannaye simuzi wa bikolobero oyo anvuga tubeera naye wali mukyala tebamuganya drone netandika ogwayo ne bavuga ebya piki saddamu kumanya lwe yakola ki lwe yasigala kati nze ne bateekako ekikookolo bulungi nnyo ne baŋŋamba kutamya omutwe drone netandika okutama batandika okumbuuza ebibuuzo yamanyago gwani ne bagamba nze Mpalanyi yagamba waliwo erinnya lye tusinga okwagala liri mukama waffe lye yeetaaga liri ne bagamba nze nno kuli Infantry Commander 003 ne baseka abasajja balinga 8 mu drone drone nevuga kati nali mpeekeera nnyo nga zenna ntulyamye sikyakola ki ne bambikulako okuwano baddamu okumbikulakoko oli netambula ne baddamu okunzijjako ku bwe bati nendaba akazimbe kali eri akayuala wali enakawa kati ne batugera mu lulimi lwabwe naba kino kiraba ne bazaawo drone netambula bwetambula nenda okuwulira geeti zikola ki ziggulwawo afande kulikayo jambo saki ne mmanya nti nze akange kakoze ki
aweddemu bwe yatambula neyambuka nekkirira neyambuka bweddendo bababuzaabuza kaakati bantuusa ekizimbe ekinene nebanzijako ekikookolo kye ngenda okubeera amaaso bano bemumanyi nga abajaati abambala bulaaka balina ebyambalo amamundu nzizaako eno amaaso ebyambalo ebirala bya UPDF natya nnyo netandikirawo okukaaba ne bagamba nedda siyo eddaala olina kulya infantry commando okaaba wano wosoze watuufu oli mujasi waffe watubulako webanzizaako ekikookolo nebanyingiza mu luumu omusajja ne banneetonera ne bagamba munaye tusaasire tusonyiwe ogwaffe gubadde gwakuleeta ffe tukomye wano naye katukutwala ewa mukama waffe alina ebibuuzo byagenda okubuuza oluvannyuma lw'okubuuza ebibuuzo ebyo enziramu gy'onaaba obizzeemu kwe kukuteebwako banyingiza mu luumu emu nentuuka mu luumu ekikookolo ne baddamu ne bakinjijjaku ngenda okuba bwe ntya amaaso nga mulimu omusajja atambulira mu ntebe yeesuuba bwesubirwa nti nagamba infantry commander yegwe welcome home ngenda okuba eno amaaso ebyambe biri wano zino zisolido pisto amamundu nebanzizaako ekikookolo ndino ku mpingu sajja naŋŋamba wano waliwo amateeka gaawo saba ogawuliriza mulungi n'obwegendereza kyenkubuuza kyoddamu nemugamba yesebo mukama wange nga nzenna ntuuya nyentya sajja naŋŋamba etteeka erisooka ekifo kyotuuseemu nze katonda waawo etteeka eryokubiri ngenda kukuba emiggo 5 etteeka eryokusatu wenkubye embooka ezo kigenda kuba kifo kimu ate teri kukwatawo bw'okwatawo tuddayo bupya mbeera nembeerera mbi nnyo ne bagamba genda ku pureshapu nengenda ku pureshapu awo nenkuba pureshapu kakati mukuba pureshapu ezo zeyaŋŋamba okuba nentwaza ennyingi ennyo natwazaako nakoma ku 6 sajja n'agamba naye naawo komanda omulambe ezo pureshapu zimala nga wali n'ateekako n'akyusa eTV bwati n'ateekamu bwati n'aleeta video zaffe nga tuli mu struggle tulina his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nze nduumira abeenu siba pikipiki ezeeri nze nteekawo emmotoka ffe tutambula tuti n'agamba lindako naye oba gwe baleese si wano ng'oli munene nnyo wano mu vidiyo oli munene naye omuntu gwe baleese baŋŋamba ddamu amannya go nembaddamu nti nze Mpalanyi Michael Nuupu Infantry Commander 003 abeera ematuga ku mabanga omusajja awo kye yatandika okukola naŋŋamba wanika ebigere mu bbanga enteekayo ebigere mu bbanga baleeta solide ezo waya balina waya nnyingi nnyo bazitematema kima kiri muli omusajja n'atandika okunkuba mu bigere nankuba nendaajana nemugamba nkwegayiridde ennyamba wakiri mu kifo ky'okunkuba bwoti wakiri nzita nimumalirivu nzita okunsevinga nzita busi nagamba ebbanga lyonna tewali mu byabufuzi kiki ekyakuleeta mu byobufuzi ye ebibiina byonna ebyobufuzi ebyajja mu nsi eno walaba kuwagira Nuupu bakuwa sente mmeka omulimu ani yakuwa omulimu his excellence gwe mutita pulezidenti wammwe akumanyi nemuddamu ekibuuzo nemugamba nze sajja mu struggle kummanya wabula ekyenjawulo ekiriwo najja mu struggle lwa nsonga nti omuntu eyajja mu nsonga za struggle nali mwagala ng'omuntu era nkakasa n'okummanya tammanyi nambuuza akusasula nemugamba tansasula naŋŋamba ddawo gwe infantry commando oyina eddaala ddamba olina 003 tofuna yadde ekikumi kati sente ezikutwala mu struggle zijjawa nemugamba nze neteekamu bwenteesi nga bwe bansanze ku booda yange neteekamu neŋŋendewa ku kitebe sajja awo nankuba bwe yamala okunkuba n'agamba kale sooka owumulemu nanze nantuyanyi sissa n'ayogera mu lulimi lwabwe olwo olw'ekijaasi omusawo n'ajja nebansibako ekintu kuno neyeteekako obuuma kati bwe yeteekako obuuma wali eri namugamba mpaliza sawo namugamba nti si ono ate bulamu
mpulira nga nzogandebo banzizaako ekikookolo ate naye omulala naava eno kati mbateekako ekikookolo mbandi bwendi mu kikookolo luyanye ate ono naava eno n'oluyi omulala naye naava eno nenga maziko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati nno Haji Abudu nakugambye musomi wa ddwa yekka yamala ebizibu bya bannayuganda ampuliriza abali Uganda n'ebunaayira. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'olaba omusajja oyo mukwano gwange ampuliriza yakomyewo mu paati 3 n'addamu n'annyonnyola ensi ebyamutuukako nga kale Kayihura yakulira poliisi. Kyekiri kye nkugambye nti bingi ebituukisibwa ku comrades ababeera bawambiddwa oba ku bantu ababeera basibiddwa, naye nga gwali ebweru toyinza kusuubiza nti abantu bano biyinza okubeera nga bibatuukako. Wabula nga ekikwasa ennaku era ekyewuunyisa abantu bano abasinga bagamba baba batulanga bwemage, tetubaako na musango gwe tukoze, naye olw'okubanga abasajja bano bwe bamala okubeera nga bakola vulugu waabwe banoonyaayo owaabwe banaawummuliza ekibi ne banoonya embwa ne bagisula ku jirikiti, era nga bamu ku bannaffe beebo abakwatibwa ne batwalibwa mu mbeera ng'eno. Kati omusajja agamba omusajja kale Kayihura yamulumba mu kkomera, bw'amala omulumba mu kkomera n'amugamba omanyi nti nkumanyi njagala ogambe nti nze natta Kaweesi, ebisigadde obindekere. Kakati nno wuliriza, kitegeeza nti abantu bano bamala okubeera nga bakola emisango oluusi nga n'abagizizza tebabamanyi oba nga babamanyi ne bababikkirira naye ne bakwatayo abantu abatalina musango ne babajootekako ebyo. Kakati nno bino bw'obiwulira teweerabira nti ekkooti ey'amagye yamala dde okubeera nga ekomezebwawo okwozesebwamu bannansi, era ne tukugamba nti teweewuunya ng'omuntu yenna yina avuddeyo n'alaga interest mu kwagala okubeera nga ajjako gavumenti naye ng'ayita mu mateeka amawandiise. Kati nga bw'olaba n'abawa NUP naye ng'ayogera bwogezi, bwe balaba nga byogera bingi nnyo bigenda kubeera nga bibuusa abantu nga bisusse obulungi, tekibagaana kumukwata kumujootekako musango. Omusajja ne bamukwata ne bateeka mu kkooti y'amagye. Kati bangi nnyo boolaba bannaffe abali mu kkooti ey'amagye abawozesebwa eyo, naye ng'ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa bangi bagamba tulangibwa bwemage, abasajja batukaka bukasi, yogera bw'oti owandiike bw'oti ogambe nti kino tukute, bw'ogaana tetugenda kubeera nga tukuta, ogenda kuvundira mu kkomera. Kakati nno Uganda wano wetwolekedde mukwano gwange ampuliriza, maama wali esutizirandi ebigambo birungi si birungi nno mu ggwanga Uganda. Kati njagala nsooke nkuwa omusajja ono olira ate ebibye nabyo bikwasa ennaku, era bw'obiwulira toyinza kubeera nga olimu okubeera nga oyungula ku ziga. Sisita Mari, embeera nnungi si nnungi, omusajja twagala tumulindiggule 226. Sisita Mari mwongereko essaala tuteekeko ekiyinja. Sisita wange Patricia wali mu ggwanga erya US erya UK, ebigambo birungi si birungi. Kansooke nkuteremu omusajja ono annyonnyole ensi ebyamutuukako ng'ali munda nga bimutuusibwako yali omuduumizi wa poliisi Jeno kale Kayihura, omanye nti sino si byange. Omukulu owa poliisi gwe baakyusa gwe bajjako Mwami Kayihura nze nayogerako naye yajja e Nalufeenya ne banzigyayo essaawa bwalinga 8:7 gw'ekiro ne bantwala mu maaso ge n'ambuuza nti ssebo mukulu Ssenfuga omumanyi oba tomumanyi? Ne mugamba nti nkumanyi. N'ambuuza omanyidde mu kiti ki? Ne mugamba nti nkumanyi ng'omukulu wa poliisi. N'agamba nti wantegeerera wantya nti nze nkulaba ku poliisi, nkulaba ku TV. N'amaloboozi nga kola ki? N'akubuuza ki? Akati tetulina Ssenfuga. Kati n'agamba nti omanyi ku bantu abatta Kaweesi? Mugamba simanyi. Omanyi ku luwenda lwonna olwaliko okuvuga nti Kaweesi wamanyaako? Namugamba simanyi. N'agamba nti kye nneetaaga kiri kimu, njagala okkirize. Ng'ani agamba?
omukulu wa polisi gwe bawumuza mukulu kale Kawihura ng'agamba gwe agamba nze angamba nti njagala okkirize mu kukkiriza okwo nti oyina bw'omanyi bw'oba tolina bw'omanyi gwe okkirize nti wali mu luwenda olwattaki Kaweesi bw'obanga oyagala okuwona ekkomera kati ekigambo ekyo bwe yakiŋŋamba olw'obulumi bwe nalimu nensiriikirira saamuddamu nenzirayo buli banzizayo mu kiseera ekiro ekyo kati enkeera waalwo abasibe be twali nabo ne mbabuulira ku kigambo ekyo so mu basibe omwo mu bansibira mu kaseera ako mwalimu omusajja gwe baali bayita Bikke oyo yambuulirako yatuulirako ku mbeera ze nti yali amanejinga hositero z'omusajja gwe bayita Kajubi oyo gwe baasiba gwe nasiŋŋaana ebizira naŋŋamba nti woogerezaako n'okkiriza obulamu bwo bwonna ogenda kubuwala mu kkomera kkiriza ekintu ky'omanyi nti wakikola naye bw'abaako kakabukasi tobaako kyokola kyokkiriza era kwabo bennyininyini abasibe be batusiba nabo nti betwalinga nabo ku musango ogwa Kaweesa kwaliko Bambega era Bambega abo kuliko Mbega eyajjayo ka recording n'akajjayo bw'ati n'akatulaga batugaa nti bannange mubeeko bye mwogererako bakama bange ebi akantu kano bakampadde balina bye bakola ki beetaaga kale mubeeko emboozi ze munyumya era ku basibe be twali nabo kwaliko Bambega baali 7 besijja kwatula manyi era nga n'omu yasigala luzira ku bali 8 ne baawe ebipapula kati banonzere bwe batuta baatuteerako Bambega baali 5 kubanga baatuta 8 akudira mu luyimba talunyumisa mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebali eddala okusinziira mawanga gonna gye muwangaalira Mukama Katonda yaba abasasula kye mukola kya ttendo nnyo temujjanga okwo naffe twasaba ntuga nti tugenda kufeffeta buli kimu embeera obeere ng'ogitegera bulungi nnyo kakati okuzzaako mu Iran mukwano gwange ampuliriza nkugambye nti omusajja Ayatullah oyo golaba ow'ekirevu ampuliriza oyo yakuye Isirayiri n'akola ekyafaayo nti Isirayiri ebadde erumba buli nsi neekuba bukubi kibooko nga teri kukwatayo yadde okubeera nga ogiddiza era omusajja ono wa Iran yasoose okukola ekyafaayo okubeera nga Isirayiri emulumbye naye n'agiddiza mu bukambwe n'agikuba ebibuga ebyenjawulo n'agikuba Tel Aviv n'agikuba Jerusalemu n'agikuba ebibuga ebirala byonna ampuliriza nga bwe mwabitegeera n'akuba ebizimbe ebya buli kala amebbeesi enfo enkambwe ennyo zi Mossad headquarters ziri mu kibuga Tel Aviv ekitebe ky'Abambega ekya Mossad ekikuumibwa ngaaki omusajja n'akissaamu emizinga kakati omusajja ono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti n'abantu bali Isirayiri be yagamba bajenerali be yasooka okubeera nga etta kyamaze dde okukakasibwa abasajja tebattibwa abasajja gye bali balamu bonna era olukwe Isirayiri egenda okubeera nga erukola abasajja balutegeerako kati buli omu ne yeefuula ayingidde ewuwe naye baayita mu buyisi abasajja tebabandaaliramu Isirayiri egenda okujja okukuba yakuba byangaala bwe bato ne balangirira nga basse abaduumizi naye abasajja nga we bali balamu era na bano kye baakola kwe kulonderawo abalala mu bwangu obw'ekitalo nga bakakasa nti Isirayiri kyeyogedde kituufu naye olutalo lwagenze okuggwa abasajja twabalabye mu kibuga nga bali mu kujaganya mu kuserebulatinga tebafangako babadde badda ku bbali nga beewogoma kati bino byonna okugenda mu maaso kageze mu nnyo n'ogolaba Ayatullah omusajja akuye Isirayiri nkugambye aleese ekyafaayo omusajja mulema alina omukono gumu ebigambo bibino biwulire buli wali bwe ruti mu The Inside Story okusooka atuliriza ku Pale FM kwera omuntu wa bulijjo kankutegeze nti ennaku z'omwezi ziri 26 ziri 26 omwezi gwa 6 omwaka 2025 olwaleero olunaku lwa 17 wasigadde ennaku 188 zokka omwaka gujja kuba gugenda maaso n'okuba nti guggwako kakati munda mu ggwanga etibwa erya Qatar yes Qatar bano abalabye ebizuka by'eggwanga etibwa erya Irani abalabye ebizuka bya Irani abe Qatar bajjukira olwaleero emyaka giwedde ddala mpuliriza 30 egimaze okuba nti giyitawo ennaku z'omwezi bwe zaali 26 June omwaka 1995 gy'emyaka 30 egiyiseewo nnaku olwaleero ki ekyaliwo
Munnange munda mu ggwanga eryo waliyo omulangira eyali alindiridde entebe y'olulangira baali bamuyita Hamadi bin Khalifa Al Thani. Omulangira Hamadi bin Khalifa Al Thani yakola atuliriza ekyali tekikoleka, yawamba entebe ya taata we bwe lwali luti emyaka 3 egiyise. Yagenda maaso n'okuba nti yawamba kitaawe. Ye yalaba ebyokumulinda nga tajja kubisobola, n'amwewambira n'entebe n'agitwalira ddala. Yali bloodless palace coup. Byali mu Lubiri omwaka 1995 ennaku z'omwezi 26 yawamba taata we ng'asaaga, ate entebe n'agitwalira ddala. Yafuga eggwanga lya Qatar okumala emyaka 18. Eggwanga lya Qatar yalifuga okumala emyaka 18. Yalina bamu ku bafamily members abagenda maaso n'okumubeera emabega ne basalawo bawambe taata. Yali kabaka w'eggwanga eryo, oba yali omukulembeze w'eggwanga erya Qatar. Kitaawe gwe baali bayita Khalifa bin Hamad Al Thani eyali omukulembeze w'eggwanga erya Qatar bwe baamuwambira bulwali bw'etu emyaka 30 egiyise. Kitaawe yali agenzeko ku vacation, taata agenze kuwummulamu mu kibuga ekiyitibwa Geneva e Switzerland. Omwana omulangira gwe yaleka ewaka mu Lubiri Hamadi bin Al Thani n'agamba nti wano wafiira muloge, nnyina okuba nti mbikola. Kye yakola n'atwala entebe ya taata. Taata ali Geneva mu ggwanga e Switzerland, omwana n'amutegeeza n'amugamba nti eno nkuwambye todda. Ng'omwana alinga asaaga ebyaddala ng'entebe agitutte. Taata kye yakola teyakomawo munda mu ggwanga eyitibwa erya Qatar. Yagenda munda mu kibuga ekiyitibwa Abu Dhabi n'abeerako e Bufalansa. Kyamutwalira emyaka 6 okukomawo ewaka. Omwana nga yafuuka ekirala ng'entebe yagitwala. Waliwo n'enteekateeka ezaali zikolebwa taata ng'ali ebweru w'eggwanga. Akomyewo yeddiza entebe mu mwaka 1996 aliko batabani be abamu bye yali azaala byagezaako okuleka nti munnange abakumamu omuliro batwale entebe bagijje ku mutabani. Munnange ne bigaana. Omutabani kye yakola era n'ensimbi zonna ezaali ku bank accounts za taata ez'ebweru w'eggwanga yagenda maaso n'okulabika nti azeddiza. Omulangira gwe baali bayita Hamadi bin Khalifa Al Thani oluvannyuma yafuuka omukulembeze w'eggwanga etibwa Qatar n'akulembera emyaka gyali 18. Wabula newankubadde ng'entebe yawamba mpambe, musajja mukulu ono Khalifa Hamadi bin Khalifa Al Thani nga bwe mbagambye nti entebe yawamba mpambe, naye yakulaakulanya eggwanga lino nadde ne mukati ne yeewogoma olw'ensonga nti agenda okuva omwaka 2013 bannansi b'eggwanga etibwa erya Qatar nga bakulaakulanye ennyo ekyenkanidde awo. Obufuzi obwamuggweerako mu mwaka gwa 2013 nga munnansi w'eggwanga erya Qatar asinga okukola ssente entono omwaka eguggweerako. By 2013 nga munnansi wa Qatar asinga okuba ne ssente entono ng'omwaka guweddeko. Nga bwe banakubuuza nti owaayo omwaka guweddeko gwali e Kampala Uganda okola mu wino okola ku hamu, ne bakubuuza nti omwaka guweddeko owina ssente mmeka ku akawunti. Nzo bagamba 1500 oba mutwalo oba 1500 oba 2000 abamu muzano gamba nti za account nagiggala. Kakati ono emyaka 18 nga akulembera Qatar by 2013 nga munansi wa Qatar omwavu nga yo mwaka gumusaze abakunganyiza obukadde 10,320 ensimbi za Uganda, obukadde 10,320 emitwalo 8 mukakaaga mubina mwana eza dola. Ng'omwavu munda mu ggwanga erya Qatar omwaka gugwako alina obukadde 13,220 ensimbi za Uganda. Kale yoyo bamuyita Hamadi bin Khalifa Al Thani yali omukulembeze eggwanga eryo eritibwa erya Qatar. Yagenda maaso n'okweka nti obuyinza yawamba buwambe era n'akulembera okumala emyaka gyali 18 egy'obukulu. Mu kaseera kano obukulembeze obukozesa bwennyuka wa myaka 73 awangaalira mu kibuga ekiyitibwa Doha munda mu ggwanga eriyitibwa erya Qatar. bwebwali bwe buti mu Inside Story. In depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how to FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pearl FM.
ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo wabale tugoberera nga bwe mbategeeza nti tuli ne MTN yenzo omukugulukungu Nuhu era nga ogenda kukkiriza tutandikire ku kitebe ky'ebyokwerinda e Pentagon munda mu ggwanga eritibwa erya America batandise okunwa nti banoonyereza. FBI Federal Bureau of Investigation batandise okuba nti banoonyereza baagala bategeere ani yaliikinze report. Yes, ani yagenze maaso n'okulabika nti yaliikinze eyadde ripooti yagenze maaso n'okulabika nti yategeezezza nti newankubadde nga America yakubye sites ez'eggwanga erya Iran eza nuclear okuli Fordo okuli Natanz n'eyitibwa Isfahan. Ripooti neetegeeza nti newankubadde nga America yakubye wabula nti tebayonoonye nuclear wa ggwanga eritibwa erya Iran. Yafulumidde emikutu gy'amawulire egiwerako. Donald Trump omukulembeze wa America y'omu ku baavuddeyo ne bagenda maaso n'okulabika nti kino baakiwakanyizza ekinkaniddeawo. Kakati okusinza ku mawulire agaliwo ebitongole bya America bitandikiddewo okuba nti binoonyereza. Tebaagala kubamanyiira, tebaagala kubaswaza. Pentagon Defense Intelligence Agency DIA bwe bategeezezza nti batandise okunoonyereza balabe ani yasobodde okuliikinga information eno classified assessment on the US strikes against Iran's nuclear facilities. Bagambye nti baagala bategeere ani yagiriikinze. Yes, wabadde leak byaliikinze amawulire ne gavaayo ne gategeeza nti osajja okuba baakubye naye mulowooza nti balina kye baakoze ku nuclear sites. Tewali kati America ebintu tabisaagiddemu. Trump amaze okulabika nti alagira banoonyereze binani yabifulumizza, ani yabisizza America, ani yagezezzaako okudiscreditinga Operation the Midnight Hammer yakoleddwa, ani yagala obbiibwamu omunnyo, ani yagala okubuusabuusa amaanyi ga super power. Kati America tebatu batandise okunoonyereza ani yakibaddemu. Kyokka kigemu okuba nti munda mu kitebe eky'e Pentagon weewali abakulu abagenze maaso n'oleka nti babbiddeko ab'amawulire. Twezera tubbirako nga tugakuwa. Kakati waliwo abakulu nti mu Pentagon mwennyini ekitebe eky'ebyokwerinda be bagenze maaso n'okubbirako ab'amawulire ne babifulumya ne bagamba nti yadde nga abasajja baakubye. Tewali waaka yenna, tewali kyabaddewo era Iran tyalina engeri yonna gyakoseddwa wabula nti nuclear program y'eggwanga lya Iran yazziddwa emabega just myezi bwezi basobola okuddamu ne batandikirawo wennyini. Oba oliawo mu nteekateeka ze bayinza okuba nti balina okulabika nti munnange okulabika nti baweesa ebyokuwanisa ebikozesa amaanyi aga nuclear. Naye ate era ng'oggyeko ripooti eyo nga bwe mbagambye, of course ngenda kubulya CIA amawulire agava munda mu ggwanga etibwa erya Iran gategeezezza aba Iran bagenze maaso n'okulabika nti bakkirizza, they have admitted ne bagamba nti bomu ezaakubiddwa ku Natanz, Fordo ne Isfahan ku semizinga ekika ekya Tomahawk gyayonoonye ebiwerako. Yagenze maaso n'okulabika nti gyayonoonye ebiwerako ku nuclear sites zaabwe. Tebatubuulidde nti oba byonna byasaanyewo naye era nekkiriza negamba nti amazima gali nti nuclear sites ezo zonsatule zabadde badly damaged by the GBU bombs ezasuuliddwa ennyonyi ezitibwa B2. Era nekkiriza negamba nti wabadde damage ey'amaanyi ddala. Ripooti esoose okuva Iran. Kakati mbagambye nti yo America ayagala kunoonyereza ani ddala eyaliikinza amawulire gali genkubuulidde. But again ekitongole ekiyitibwa ekya CIA bwe batu bavudde ne bafulumya intelligence report endala ng'oggyeko eri ebyaliikinza olunaku olwajjo era nga byavudde mu America bennyini mikutu gya mawulire gaggwanga etibwa erya America ng'oggyeko ebyo of course byavudde olunaku oluyise. Kati CIA evudde n'efulumyamu alipoota endala intelligence etegeezezza n'egamba nti Iran's nuclear program severely damaged by US strikes. CIA eyayo evudde n'egamba nti amazima gali nti director waayo bamuyita John Ratcliffe ategeezezza n'agamba nti a body of credible intelligence indicates Iran's nuclear program was severely damaged by US strikes last weekend. Bategeezezza ne bagamba nti ebyaddala abasajja baakubye nuclear sites ezo bubi nnyo. New intelligence from a historically reliable and accurate source
bwetegezezza negamba nti Iranian nuclear facilities were destroyed and would have to be rebuilt over the course of years. Director wa CIA ekitongole ky'abambega eky'Amerika. Kati ebyejje by'amawulire byo byagambye bitya? Kati bino byenkuwulira by'abakulu mu Amerika ekitongole kya CIA eky'abambega kyekibifulumizza ekitongole kya government. Naye amawulire onako oluyise go gagambye nti strikes ezakoleddwa abasajja bayitibwa b'Amerika zazzizza enteekateeka za Iran oba olyawo okukola nuclear just myezi bwezi. Baga nti myezi binaba bizzeewo. Kati eno ripoti ya CIA yo ampuliriza egambye nti myaka abairani bokuba kukola nuclear bajja kwetaaga emyaka egiwerako okuddamu okuzimba Amerika byagenze maaso n'okulabika nti yayonoonye akadde kano kennyini nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubirengera. Kakati mbagambye nti Irani bamaze okukkiriza nti wabaddewo severe damage. Amerika efulumiza ripoti endala of course ya CIA yegamba nti kituufu bakubye era enteekateeka bazizza emabega. Kakati olunaku olwise ripoti z'amawulire ezaliikinza okuva Pentagon nezitegeeza nti Abamerika tebalina kye bakoze. Kale badde ekyali debate y'amaanyi yonyini ddala okulaba ogezaako okutubuulira ki ddala ekyabaddewo. Amerika yakubye oba teyakubye, kuba yakubye naye damage y'amaanyi oba si y'amaanyi. Embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula wenna ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo bwe bitambula. Trump emikutu egy'amawulire yagitabukidde ekyenkaniddeawo olw'okwogerayo ebyayise njwanjwa n'ogezaako okulaga nti Amerika munafu era talina kyeyakoze newankubadde ng'emikutu egyo gya Amerika. Emikutu okuli ogwa CNN n'omukutu oguyitibwa The New York Times kigamba okuba nti emikutu egyo mu kalulu yali tegimu omukisa gwonna kuwangula era tebakulagalirako ddala yadde omulundi ogumu n'akatono. Akati waliwo akatambi kenjagadde okubuulirako. Akatambi ako kakwatiddwa era omukulembeze wa Amerika. Tugenda kudda ku ngeri Isirairi gy'abadde agenda maaso n'okugenda nti akwesa ensimbi mpitirivu nnyo wakati mu lutalo. Naye waliwo akatambi ampuliriza omukulembeze wa Amerika yabadde alinnya ng'agenda mu summit eya NATO abamawulire bamusinkalira ku madaala. Omanyi ne bagamba nti mu ggwanga eritibwa erya Amerika eno enkola ebaddewo nnyo. Omukulembeze wa Amerika kasitaafu obutukeeri mu White House nga tanalinya Air Force One waawo abamawulire bamuteega ne babaako ebibuuzo bye bamwokya. Ne babaako ebibuuzo bye bagenda maaso n'okweka nti bamwokya. Kakati yabadde agenda okulinnya ennyonyi bw'ati abamawulire kumbi bamuteeze ne bamubuuza ku ngeri ceasefire ebyabaddewo nga alangira ceasefire olutalo nga lugenda maaso n'okweka nti luggwa ayogera ki ku ceasefire n'ebirala. Kakati Donald Trump ono mu ngeri etasirika nga mbagambye nti mu lutalo lwonna olubadde lutambula ennaku 12 ayogedde okusinga abakulembeze b'e Iran abadde ayogera okusinga abakulembeze b'e Isirairi ng'alinga mwogezi wansi yonna ono Trump. Kakati yayogedde akatambi akatambuziddwa ennyo emikutu ku social media ne mainstream. Akatambi kano yategeezezza okusinza ku Donald Trump era byayogedde waliwo ababitapuse obulala byayogedde waliwo ababitapuse. Trump yategeezezza mu katambi nti amazima gali nti abasajja aba Irani babadde basse Isirairi mu nnaku naddala ezasembyeyo. Trump yagambye mu katambi nti Isirairi waziriyari oba waziriri hit hard abasajja bakubye. Ng'ani ayogera? Donald Trump yagambye nti amazima gali nti abasajja bakubye Isirairi mu nnaku ezasembyeyo. Yagambye nti ballistic z'omu Iran zakubye Isirairi. Ng'ani ayogera? Donald Trump. Buli omu ne yeewuunya nti ate alabisizza banna abalabisizza n'agamba nti yatunudde ng'ebizimbe abasajja babimalawo bagenda obbiteeka ku ttaka byonna obbimalawo. Yagambye ballistic zabadde zakubye ebizimbe mu Isirairi okwagala obbimalawo. Trump kati awonaga nti ate lwaki olabisa munno wandibadde owakana. Kati ebigambo bino ebyayogedde Donald Trump nti amazima gali nti Iran yatabukidde nnyo Isirairi nadde ennaku ezasembyeyo byongedde okuleetawo kw'ebigambo ebiwerako. Abamu balowooza nti ebigambo bino okubyogera kyongera okukakasa nti abasajja abayitibwa Abamerika nti n'Abaisirairi bayinza okuba bye basabye omusajja nti puliizi tutuule ku mmeeza wabeerewo ceasefire. Okusinza ku bigambo bya Donald Trump agambye amazima gali nti abasajja baakubye Isirairi bubi nnyo mu nnaku ezasembyeyo. Yanti omumanyi alinga mulalu asanga kyayogera
tasengeja buli kimu ekimunyumidde kyayogera agambye obusajja bwabadde busa Omuyisirayiri munaku ezasembye Trump yennyini yabyogedde kale nampuliriza nga tukyagenda maaso n'okuleetera ebyo ebyavudde mu lutalo njagala kutegeeza nti eggwanga ettibwa lya Isirayiri amulegategeeza nti babadde bateekamu nnyo ensimbi mpitirivu nnyo nyini ddala muna mu ggwanga era nti tundaba kutegeera kibadde kitya ne batutegeezezza nti ebibalo biraga nti eggwanga ettibwa lya Isirayiri libadde liteekamu ssente nnyingi wakati mu lutalo nga lubadde lugenda maaso n'okulabika nti lutambula. Omukutu oguyitibwa TRT Global bwe bakoze estimation ku ngeri Omuyisirayiri gy'abadde ateekamu ssente wakati mu lutalo. Bano bategeeza ne bagamba nti daily costs eri eggwanga lya Isirayiri Omuyisirayiri abadde ateekamu obukadde 725 buli lunaku. Ng'osaaga olutalo lubadde costly nnyo mu ntalo zonna zaalwanyi luno lubadde costly nnyo. Bategeezezza nti buli lunaku obukadde 725 ensimbi eza $. Kakati kwata obukadde 135 ensimbi za Uganda buli lunaku ozikubisemu emirundi 725 omanye ssente Omuyisirayiri abadde ateekamu. Yes, obukadde 725 buli lunaku Omuyisirayiri abadde ateekamu. Bagambye nti kwata obukadde 3,500 eza Uganda obukadde 3,500 eza Uganda buli lunaku yatezeka emirundi 725 emirundi 725 1,305 obukadde milioni 3,000 ze bilioni 3 n'ekitundu emirundi 725 ojja kumanya ssente Isirayiri zabadde ateeka mu lutalo buli lunaku. Kakati okulunza kulaze nti ku ssente zino obukadde 1,593 ensimbi eza $. Zibadde zigenda ku offensive operations mu kulumba ennumba z'abadde akola ennyonyi amafuta g'abadde ateekamu mu genda okulumba emizinga gy'abadde akozesa bomu z'abadde akozesa Omuyisirayiri ng'akuba Irani awo abadde ateekamu obukadde 593 buli lunaku just okulumba offensive operations. Kakati obukadde 132 zensimbi zabadde ateekamu mu Isirayiri ensimbi za $, milioni 132 for defense and mobilization. Ogezaako ampuliriza okwedefendinga ezo zibadde za defense kitegeeza nti Omuyisirayiri abadde alumba nnyo okusinga okwedefendinga. Abadde alumba nnyo era ndowooza defense yagiteekako ssente entono ensonga lwaki ndowooza ku mulundi guno bamuyisizzaamukko si bulungi. Defense baddeko ssente entono obukadde 132 ensimbi eza $, defense and mobilization ewaka buli lunaku. Ensimbi eza $, buli lunaku. Kati tutegedde nti anti-missile systems zizokka anti-missile systems ezibadde zimuyamba okubaka ebizuka bya Iran buli yemu okitegeera abadde asaasaanya obukadde 10 ku bukadde 200. Wall Street Journal gwana yagatuwadde obukadde 10 ku bukadde 200 era kigamu okuba nti total costs ez'olutalo luno okusinziira ku Aaron Institute for Economic Policy n'omukutu oguyitibwa The Wall Street Journal omukutu oguyitibwa TRT Global Omuyisirayiri mu nnaku 12 akozesezza bilioni zinga 12. Yes, bilioni zinga 12 mu nnaku 12. Kakati bakulaze losses nti Omuyisirayiri akoze losses za bilioni 11 mu obukadde 5 ebizimbe bakubye n'ebintu Iran byayinoonye mu lutalo loss zibadde ku bilioni 11 wakati wa bilioni 11 mu obukadde 5 ku bilioni 17. Yerosi gyakoze. Kakati tulinze ripoti egenda okufuluma ku side ya Iran twetegereze tulabe kinaaba kitya nenge Iran kizibu nnyo okumanya ebifaayo kubanga amawulire tegamala gagenda maaso nakoleka nti oba oli agafuna ivaayo nenga so far for Isirayiri bye byensobodde okulabika nti nkuŋŋaanyiza Wall Street Journal n'omukutu oguyitibwa TRT Global bwe batugambye nti Isirayiri abadde akozesa kumpi obukadde 725 ensimbi eza $, buli lunaku mu kulumba n'okwedifendinga wakati mu lutalo. Tubabuulira ebyabadde mu lutalo. Kati ebyabaddemu tukuwa lipooti ey'ebyo ebyabadde mu lutalo nsose kubuulira Omuyisirayiri yataddemu ssente nnyingi wakati mu kulumba n'okwedifendinga bye tuloba bye tukubuulira. Kakati Iran nga tugenda ku Ayatollah nabo bafulumizza
bayina bye bagenze maaso n'okalika nti batubuulidde ab'e Iran batubuulidde member owa Expediency Discernment Council ow'eggwanga lya Iran bamuyita Mohsen Rezai afulumizzawo ko alipoota ku lutalo jjukira nti ekikwekweto ekyabwe babadde bakiyita Operation True Promise 3 Operation ekisuubizo ekituufu party number 3 lutalo lubabaddemu n'eggwanga etibwa erya Isirairi era jjukira nti fulaga yaabwe eri eya red bagiwanuddeyo dda bagiwanudde omanya abasajja b'Abayiraani bwe babeera bagenda okukukuba oba nga bagenda okufaafaagana naawe mu kola retaliation bayina bendera eya red bayina bendera eya red kasita bagiwanika waliwo omuzikiti ogumu guli mu kitundu ekiyitibwa Qom munda mu ggwanga erya Iran kasita bagiwanika bwe bati omanya Abayiraani eyo bendera gye bayita the red flag kasita baba nga bagenda kulwana banansi b'eggwanga erya Iran bakimanyi kano kabadde kalombolombo kabwe emyaka mingi Iran bwe begenda kulwana bakwata bendera eyo ne bagiteeka ku muzikiti mu kitundu ekiyitibwa Qom kasita bamala okugiwanika Iran babeera bakimanyi ekiikirira kulwana n'okukola retaliation ne justice eyo the red flag kati bagiwanudde bamaliriza kasita bagiwanika omanya bagenda kufaafaagana naawe awo okufa babeera tebakyakutya ekiddako kyonna babeera tebatya kyovula buli muntu ayinza okwebuuza bano abasajja omutima bagujjawa n'okuba munno bwoto ng'alina ne nuclear bwakubako nuclear balina bendera nja babulira ebyaffe ebya bendera ya Iran eyo omulundi omulala naye bendera bagiggyeeyo kyawedde kasita bagiwanika omanya bagenda kufaafaagana naawe now Mohsen Rezai member wa Expediency Discernment Council ey'eggwanga etibwa erya Iran ategeezezza nti mu lutalo luno ebyokulwanyisa byabwe ebyo mwalabye Iran agambye nti temutya nnyo temutya twakozesezza ebyokulwanyisa bya bitundu nga 5 ku buli 100 ku bye tulina mwalabye 5%. Iran ayagala tukanga kwesoma kolaki Iran ategeezezza nagamba nti bye tulina mwalabye ku 5% gye twakozesezza ku bye tulina. Iran etegeezezza nti balunkinze emizinga 400 mu lutalo lubabaddemu bagambye nti Isirairi bamukubye emizinga 400 byokka ne bagamba nti olutalo luno bakozesezza drones zabadde 600 missiles 400 ne drones 600 zibasindikidde Isirairi mu operation yonna True Promise 3 nga bwe yatambudde. Era bo bategeezezza ne bagamba nti mu lulumba luno basse saidi ya Isirairi 50 Isirairi egamba nti basse 28 ne injuries 2,000 abantu bafunye ebisago okusinziira ku basajja bano abayitibwa ba Iran bo bwe batuba kunganyiza ebigenda maaso n'okuga nti bikwata ku lulumba lwabaddemu bategeezezza ne bagamba nti se twasindise drones 400 ne drones 600 ne missiles 10,000 byokka era ne beesoma ne bagamba nti yadde nga mwatidde nnyo ne mwebuuza nti omusajja omwirani bino abijjawa ategeezezza n'agamba nti twakozesezza only 5%. Era agambye nti tewali yabadde asuubira nti emizinga gya Iran would penetrate 4 layers of reinforced concrete Israeli military command centers. Okitegeera nti military command centers za Israeli ze baakubye zina layers 4 okutuuka ku command centers ezo nti waliwo layers 4 bazimba layer esooka nga ya nkokoto ne bazimba ey'okubiri nga ya nkokoto ne bazimba ey'okusatu nga ya nkokoto n'ey'okuna okutuuka wabeera command center. Kati Iran egamba nti byo natwabiyiseemu nakati bakyewuunya besoma wonna twayiseewo emizinga gyaffe togibuulira kyokka n'agamba nti twakozesezza only 4%. ba Iran babale tuuliriza katugende kwa Ayatollah ebyo bye tufunye okuva saidi ya Iran ebirala ebivayo of course weekuumire wano tunabatwongera okuba nti tubikutuusaako yonna gy'osinzira okuba nti ogoberera PAL FM ekkulu eri omuntu wa bulijjo. Katugende kwa Ayatollah Supreme Leader Ayatollah Ali Hussein Khamenei nga bwe mbategeezezza nti
Nabategeeza ne bagamba nti omusajja ono ebyaddala afuuse watutumu nnyo ku myaka 86 ayogerwako nnyo. Nabagambye nti bw'obanga ugobera nnyo social media abaana balina n'obuzannyo bwe batandise ndowooza baziyita challenge. Bakola challenge mu mizinga gya Iran ogenda okulaba nti bw'owulira sound y'omuzinga ogenda okulaba ng'oli ataddewo chupa ya soda ya olinda olabe omuzinga gwa Iran ate ogenda okulaba nga chupa ya soda yejja. Kati waliwo n'akalala bakulaze nga nti waliwo n'emirimu egirangibwa Iran kusitula bikompola of course balimba basaaga. Kati kali State House yaffe nakababuulidde. Abaana basaaze nnyo naye ennewe lwe lutalo olwo kakati Ayatollah Ali Khamenei kambalage engeri gy'afuukamu pulezidenti w'eggwanga. Nababulidde olunaku oluyise nti omusajja ono omukono ogwadde tegukola Ayatollah baagukuba